Munange Eddie Kenzo kosa ne Dr. Jose Chameleone bali eno naye kibadde wano mu Katambi. Kenzo kyakoze emmotoka ya Chameleone kibadde kikambwe, ngenda kubeera nga mbikutuusako ku maaso awo. Ate David Lutalo alaze omukwano ku luyimba lwa Chameleone olwa Valu Valu. Kosa ate mutabani wa Chameleone muyite munange ate Abba Makasi ali naye munange ate mu studio ali mu kufumba munange ate nnyimba ze esaidi eno. Bampita Geminati nsinza ku Geminati Yogi, wabula kansiko munange ate nkutandise n'akatambi kano aka Kenzo mubaddemukko ne Chameleone bali mu kutwaliza munange ate akadde. Bibadde bitya? Kansooke mbikuwa munange ate ekibadde mu katambi kano. Iweza speed meter solo moja bisatu mu second 10 wakana tugende iweza speed bisatu mu second 10. Akatambi kano kabadde kakutte munange ate etabbu ku mukutu ogwa TikTok. Kenzo kosa ne Chameleone nga beegwakokko munange ate awo nengeddekokko ne ku Wizo, wabula nga nkongedeyokko David Lutalo munange alaze omukwano ku luyimba lwa Chameleone luyite munange ate olwa Valu Valu. Abadde ne producer we, by the way producer we nno amukubira munange ate ennyimba zonna ezisinga yoyo producer we. Moyo wako ufungue, upendo wako uje uingie, nachoomba kama niko na wewe, utaratibu peke baby, tuendelee mimi na wewe tuwe watu wa milele, mimi na wewe milele na milele, oh my baby, mimi na wewe nijali na mimi nitakujali. Oluyimba lwa Chameleone munange ate olwa Valu Valu. Akatambi ako nako kabadde kakutte munange ate etabbu wali ku mukutu ogwa TikTok, wabula nga nkongedeyokko mutabani wa Chameleone muyite munange ate Abba Makasi. Abba Makasi akyali mu creatinga munange ate oba ali mu kufumba munange ate alubamu ye. Alubamu ye nno eriko munange ate ennyimba eziweerako ddala, wabula ennaku zino muganda wange asula mu studio, asiba mu studio. Bibadde bitya? Vibe wali zibadde zikoledde nga bw'ogezaako kulaba munange ate akatambi ako. Ye mwana mulezi munange ate Abba Makasi, kosa n'ebyo ebifaananyi nabyo bibadde bikutte munange ate etabbu. So nakusuubiza ne nkugamba nti nno nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo ku muyimbi ono mwana mulezi munange ate Abba Makasi. Bwe nti bwe nkoze kakasa nti osubscribinga kosa ate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.